erinnya n'eddoboozi mpitibwa Honorable Odongo Samuel, Councillor representing abantu b'Ennama ku district y'e Mukono. Olunaku olwaleero nvuddeyo, olunaku olwokutaano, olunaku lwaleero nafunye okuwawaabirwa okuva mu the High Court of Uganda at Mukono Civil Suit number 95 of 2024 ngeri Elizabeth Namanda plaintiff versus Odongo Samuel defendant nga waba omusango gwa defamation gwe gumu ku musango gwagamba namugamba nti yali yakosa ensimbi z'omuwi w'omusolo oba ya allocating ensimbi z'omuwi w'omusolo nga aziteeka ku account y'ekome na allocating ensimbi z'omuwi w'omusolo miliyoni 4 nga zigenda mu bintu ebitagasa government. Nga bwe navaayo ne mbanyonyola nze Odongo Samuel siriyo okutiisatiisibwa era sijja kutya ekirungi bantute mu kooti ngenze ne baloya bange mbalabye era na wano asabye miliyoni 15 Odongo zaba amuliyirira zino ze miliyoni 15 wana asabye miliyoni 10 wana nasaba punitive damage za miliyoni 5 ze miliyoni 15 kitegeeza ki nze nina ensonga semasonga mu nsonga z'enguzi Mukono district local government era sijja kutiitibya muntu yenna sijja kusirika nga demanding accountability ya district y'e Mukono bana Mukono ntuusa mu mukisa guno okubategeeza eno ye audit report ya fourth quarter ekintu kye nabagambako ne mbagamba audit report raised in the first and second quarter financial ya 2023-2024 bagamba non-compliance on remittance of 25% and 5% to villages and parish councils. Wano ne bagamba recommendation lower local government should be compelled to remit ebitundu 5.25 ku buli 10 wansi. Wano ne bateeka action taken teri kyakolebwa. Olaba auditor awandika nene batakola. Wano ne bagamba status quo, ne bagamba the status quo remains unattended to. Bana Mukono, njagala mutegeere ekintu kimu. Zino nsimbi zammwe ze muri compelled okufuna. Nze olumu ne yewuunya n'omusajja wange Reverend Bakaraba Mukasa. Olumu abantu balowooza oba mulwana, oba asasula n'esimu lwana. Olumu neebuuza ebintu byatuula mu ofiisi n'akola. Bw'abanga alina amagombola 16 nga amagombola 16 mu mwaka mulamba sente zaabwe banyaze nyage basijja kijja sijja kutya sente z'amagombola Reverend Bakaraba Mukasa gwe chairman wa district gy'otwala sente babyenzibe Mnama yasoroza miliyoni 412 yasoroza miliyoni 412 Champis yasoroza miliyoni 295 na Chifuma yasoroza miliyoni 24 25% ne 5% gwe jibaraba abantu bafuna sente meka Lwaki Reverend tovaayo nga chairperson wa district n'uyambe ebyalo by'otwala okulima amakote ejja kufuula w'amaanyi kyokka naye okukeera n'okola obuvunaanyizibwa bwo nga sentebe government yakikola bulungi Mr. Reverend Bakaraba Mukasa neteekawo ekintu kimu nekugamba you are a full-time employee of council kitegeeza oliwo okuva Monday mpaka Friday kansala ajja lunaku lumu mu mwezi gino mirimu gyo bwenkeera n'embuuza lwaki namata esasuddwa bwenkeera n'embuuza lwaki capitation grant masomero tagenze bwenkeera n'embuuza nenkeera n'engamba wakwata sente n'ositeeka ku account y'ekkoome ekimenya amateeka wakwata miliyoni 4 mu department ya production n'ositeeka ku account ekimenya amateeka ng'omwaka guweddeko zirina okuddayo nenkeera n'enkugamba wakwata omusajja n'omutuuza town kiraka owali oweekasawo emyezi 8 ng'omusasula sente za government bwe nayogerako n'omu-interdicting obona bujulizi after 8 months ng'omusasulira bwereere eyo ngenda gikola amasomero bagawadde nnyo priorities emyezi 8 ng'osasula omukozi wa government ng'ali nga takola bwe namala okuraisinga concern n'omu-interdictinga
ebyo byonna Reverend Bakalongo kasito bitunulamu kutuula kulaba district yetambula etya. I'm ready to battle the court case. I'm ready for court. I'm ready for the accountability. Ezo ze role zange ng'omukulembeze sijja kutiisatiisibwa. Bino bye muwaaba. Bw'okeera n'otunula abantu abalala, bw'okeera n'otunula wano, olumu neewuunya, kati bw'okeera n'olaba mu bbaluwa ezaali wano. Wano Reverend Bakalongo Mukasa yawandikira speaker ng'ayagala council ey'omwezi ogw'okutaano. Tetwatuula. We twandi discussing the bintu bino 25% and 75% ogibawadde. You deny that sitting. Mwatu denying okutuula ne mutu denying amagezi. Sente z'omuwi w'omusolo ne zitotomoka. Sijja kuyimirira badde bagabira ne nama miliyoni 10 nenziyimiriza ne bagamba mbatwala mu kooti. Nama yeetaaga sente. Nama yeetaaga sente. Ezo zennyini ze wasoloza kuoba wa ezitasoloza we don't care. Neze wasoloza kwata calculator owa abantu baffe sente. Government yakiteekawo ng'ekimanyi bulungi ebyalo wansi zinakisunga zinama zijja kudizibwanga ebitundu 3 buli 10 era teyali nsiru. Nze teri muntu agenda kunkanga byonna mugenda bikola. Wa mutajja kwebuuza basabye kansala milioni 15. Obuvunaanyizibwa bwange mu Mukono district nga district kansala sikiikirira nama yokka. In fact nkiikirira district yonna. Era sijja kugooka, sijja kudda mabega. Emisango ndo tebampaabidde gumu, bampaabidde emisango giringa 7 kuba basooka okumpaabira ku KMP ne bampaabira omusango gwa cyber harassment. Bwe bamala okumpaabira ne bampaabira era ne bampaabira nze Honorable Ssentongo Cissy ali e Bulaaya nange ne bampaabira. Eyo ne baddukayo ne bakoma ogwe Mukono era omusango gwe gumu ne bampaabira cyber harassment era e Mukono ku poliisi y'e Mukono era n'engine ne bampa police bond. Mbadde nkyali awo badduse ne mu kooti ndabyo defamation. Emisango gyonna giri aimed at stopping me to exercise my duties and powers as entrusted to me in Section 30 of the Local Government Act. Erimu emirimu gy'omukulembeze, emirimu gya kansala kyeki. I'm ready, more than ready. Now leader bangamba ntule mu negotiation. Nze sirina kasasiro gwe ngenda tuulamu. Gumala kugwera mu kooti. Era I've talked to my lawyers. Baloya bange njogedde nabo. Ngenda kudda mu defense nine na 14 na receive nzejo. Mba nina 13 leero. I want to reply. Bino bwolaba milioni 15. Bwolaba olinga akusaba milioni 15 kansala. Omulabi mukanga. Nagamba ate sente zinaavaawo 15 bagenda twala ebyange, bagenda twala amaka gange, bagenda twala ettaka lya jjajja wange opiyo, bagenda kutwala ebyokyegere byonna. Si kyekiri. Bw'obanga oli ku nsonga entuufu, bw'obanga odemanding accountability, bawa abokukosa omukutu gwa service delivery. Omukutu gwa service gwe kuli plana yewa district. Nze di district kansala nkufuna sitting allowance nzija mulundi gumu mu mwezi okutuula mu mwaka mulama nzija mirundi 6 ku district. Kitegeeza omukutu omwangu gwe neebuuliza weewano. Ate ekirala ekyokubiri mwandi nayinga kanso y'ogwokutaano y'ogw'omukaaga mu mwaka gugwako we nandibuuliza bino byonna mwabigaana. So I'm ready to battle the case out. I'm ready to go forward. I'm ready to move. I've received the summons. I will reply. Nina nendala naye bagisanctioninze ngende mu court eya cyber harassment. Naye bagisanctioninze era ndi ready. Era mu court njagala era baade bangamba bankubire ne ku Monday nkeere ngende mu court bantwaleko e Kawuga.
ensonga eriemu demanding for accountability for the district, and I'm demanding it on paperwork. I'm demanding it nga ne auditor alikuwadde. I'm demanding it nga bagambe nama wasoloza sente zino bina wano wasoloza 296 abakulembeze banange nze olumu neewunya banange neewunya gino gye emirimu gyammwe okiikirira abantu olemedde okusaba sente zaabwe otudde mu kanso tewenyeenya ekyalo ky'okiikira nakisunga sentongo olemedde okuvaayo kubagamba miliyoni 3 oba 295 25% ey'ebyalo eriwa 75 nakifuma nagalama eriwa matha eriho neboganzi wa Dava bayitayo batya oneboganzi w'abadaava oneboganzi olemedde okusaba sente z'ebyalo ng'oli mukulembeze. Sijja kuyimirira, sijja kugooka. Eno audit report eri signed by principal auditor. Bakulaze Kasasiro, bakulaze Kazambi, ali mukono ku district ng'awandiika n'akugamba bannange non-remittance of 25% and 5 to villages and parish councils bwemba tembasasula revand bakalaba mukasa oyagala bakole batya ngeteka lyayita basasulwe sente zaabwe ye anazitwala ati bagamba okubeera kansolo kwante wasoma otwa national ID kati kansala atasoma enama sente tezizzeeyo nama tezifunye bagamba muziridde mugamba odongo mukyama tetuzirida tesizifunye ziriwa ovunaanyizibwa bw'omukulembeze kye bayita omukulembeze si kwekiriranya nze olumu bannamukono neewunya bakaluba mukasi bwe nawa abantu baatuwa sente zitali mu mateeka 52 bakaluba yeyakeera okulinnya mu baasi ku makya yeyakeera okusimbula agende ekyenjojo yakeera n'asimbula agende ekyenjojo nenge kinyusi kiri wano ayambe ku mismanagement mishandling ey'ensimbi z'emukono ayambe mu accountability sente zafuluma mwezi gwa 4 bagenze mwezi gwa 9 nabagamba sijja kugenda okuyamba ku buli bw'enguzi obujjudde mu mukono era saalinya basi kugenda ekyenjojo na sigala ne sempaka buli ayogera ku nsimbi sempaka bamugobe entuula 7 olw'okwogera ku buli bw'enguzi anaana abwogerako anaana ayamba gavumenti bwe muba munaatiisatiisa wakati olaba bw'ogamba okukansala miliyoni 15 kiba kirooto kya ntiisa alabira ddala ogenda kuggwako olubuto ogenda kogga amatama bw'oba mukyalo obuhips bugenda kuvaawo but that's not administration and leadership. Leadership is all about knowing your duties and responsibility. Buli bw'omanya duties and responsibility oba otegedde abakulembeze balina n'obuzibu. In fact era Museveni yatukola bulungi nnyo okugamba okubeera omukulembeze n'okwanga tewasoma omukulembeze omusanga nero ku government act tagimanyi tagisoma standards of procedure taziina ne financial management act tagiina kubanga eno yefuga enkwata y'ensimbi kwonoosoma n'olaba kaawo mutuufu okuteeka sente za government ekuume ate I call upon Uganda Revenue Authority. I call upon Uganda Revenue Authority to come and investigate Mukono district local government. Sente zeba teke kome, sente zeba kweka. At the end of the day, Uganda Revenue Authority tezijako musoro. Na questioning ekintu kimu bwokwata sente noziteke kome kwa account y'essomero. Remittance. Sente ezisigala ng'ekizimbe tekinagwa. Oba sente ezisigala ng'omulimu gukyatambula ozibala otya. Yo Uganda Revenue Authority kusabako eky'emisolo nga sente ozitadde ku account eya savings kwe bagenda okuwithdrawing ensimbi mu cash.
Government ya mwami Museveni yakeera ku macha n'ejjawo ekintu kimu ekya withdraw of money by cash. Sente ziyita ku system. Bwe ziyita ku system, revenue ku capital projects ejjako kye bayita revenue n'esalako emisolo. Ozikwese koome emisolo genda gisasula otya. Ozikwese koome signatory ye headmaster. Retention sente zisigale ogenda jijjawo otya. Ozitadde koome omusomesa bw'ake anadduka ne sente za government. Lwaki ensimbi za government oziteeka mu zaala? Okutongulirira miliyoni 1.16 nga sirina kyenkoze. Lwaki otuuka ku level eyo? Bangi bajja kuvangawo. Kubanga ne Moses bwe yajjanga Isirayiri abasinga abalala baavaawo naye abaatuuka mu promised land baatuuka. Nali ku nsonga za service commission nenteekamu n'ensimbi zange empitirivu. Bangi bandekerera, bangi banjogerera. Nakola ku lwaba na Mukono era Mukono ina service commission kumanya gange. Council yandekawo, Reverend yali ku side yange, banamukono abamu tebali ku side yange. Naye commission kweri siriwo kwagalwa, siriwo kukola mu njagale, ndiwo kukola omukulembeze byalina okukola. Era mpunzika bweti sijja kuva ku buli bw'enguzi, nina ebimbankinga, nina ne audit reports ndowooza zirabye bulungi, omusango ngenda kuguddamu gwa kooti, fayiro yange genda kuddamu etambule. In fact ne IGG namuwaako kopi. Eno account ye Koome abatuuze bafa abalungi. Eno account ye Koome eri mu Stanbic Bank yagendako miliyoni 2.3. Zino za accounts zaffe kwe batteera ensimbi. Koome yino eri mu Stanbic Bank eri 140 nezigwamu eri mu Stanbic Bank eriko ensimbi ezo. Nze ate ne investigator namwanguyiza omulimu ayanguyirwe arabe kimuyambe okubanga atuuka ku nzikiriziganya n'okulaba nga tamenyekanga ali mirimu gye gy'akola. Buli kimu nkibawadde, nkibakoledde. Tutuuse nawala, tutuuse okutuuka ne mu kanso nga ne speaker amenya amateeka n'agobanga bw'ayagala. Ebyo ne speaker olete issue y'enguzi, buli bwoleta issue ya corruption abantu bangi bakuvaako. Natuuka nga ne speaker ankyusa obukiiko nga bw'ayagala, ne nemuwandika n'empita mu balooya bange nemuwandikira okumugamba kyakola kimenya amateeka kubanga akakiiko by law nina okubanga amalako emyaka 2.5, so sigwe okutuula nga bw'oyagala n'onkyusa. Era nzize muwandiikira, nzize nawano nampessioninga nga sinagenda wa lawyer era nagwo omusango weeguli okulaba ebyo n'ekibireeta okwogera ku issue y'enguzi buli bw'ogikwatako buli kimu kivaayo. Naye bannamukono, banna Uganda, elected leaders, be firm. Courts of law are there. Bayinza okutiisa olw'okuba tolina lawyer n'osirika, naye gguma oba ojja kimala. Omutonzi waffe yasalawo era mpaka ku musajja asembayo tulina okujjayo buli kasasiro akolebwa mu Mukono. In fact ebitongole bya government pulya Mr. President, Mr. Museveni asasula IGG, aina anti-corruption, aina ONC yayongerawo babayita bani ba deputy assistant RDC, aina office of the RDC, aina anti-corruption unity nawulire yateekako n'erweru. But these are the cases. Gino gy'emisango eteeka bweri balikola. If there is law, let us follow law. If it is by the act of parliament, all unspent money zizeyo, kwato zizeyo deyo zisabe government wadde siri wa NRM ndi wa NUP. Government yali nsiru okugamba bw'otakosa sente z'emisaala zizeyo tozitereka wakawo.
I will still move. I will still be consistent. I will still fight for the rights of the people. I will still exercise my duties, my powers, my function as a district councillor, as stipulated in section 30 of the Local Government Act. Okay. This local government, sente kwe bazibira, sijja kimenyawo bazibba. Etteeka lirikirya nze ndikuteeka. Saagala kumanya oba ozitaddewa naye ndikuteeka. Etteeka ligamba at the close of the financial year tulina ne act of parliament namba eyayisibwa parliament nga zigamba sente zonna z'otakozesezza zikwate ozize mu consolidated fund. My issue is, where do you get authority from to divert public money? Nozikwata, noziteka ku accounts one. Come see your account yawe, savings account, which means money will be withdrawn by cash. Government yajjawo ekintu kyonna eky'okuwithdrawing ensimbi by cash. Era sente zonna ziyita ku system. Sente ziri ekome bw'oba osasula contractor onoomusasula otya by cash. Emisolo anaagisasula atya kuba bwezibeera ku system. Bwezibeera ku system emisolo gyejjako, retention nesigala, contractor n'atwala zaatutte. Bwe bafuna certification eya engineer n'agamba you pay the money. Naye wano tetulina accountability, tetumanyi kati government bagiraga ekizimbe kyaggwa tekigwanga. Challenging the procedure on the act of parliament ku sente nga zirina okuddayo. Tulina challenge emu mu local government. Mbono ne gwogamba kubanga zolumu entwaliro ne bakalwa mukasa n'omunyonyola ensonga olaba nga azitegedde. Ogenda tuuka ku macha nga yazeerabidde dda nga sizaaliko. In fact yo bano mulimu gw'amanyi gwe gw'amakubo. Era bwe yabalonda chairperson wa district, balonde chairperson akola amakubo agajja gakola. Balonde chairperson agenda okusima amazzi ebyajja kukola ki. Naye mukono bwe yeetaaga chairperson ajja kubeera administratively. Atandika okulya abakulembeze abalina omuwabula byalina okukola. Nze simuyinaako tabu. But my issue is one. Tegeera obuyinza bwo, tegeera obuvunaanyizibwa bwo Reverend, si kyamakubo kyokka, si kyamazzi kyokka. Kino ekintu kinene, kino emirimu minene. Yatuwako ne mu council ne yeebaza. Naye tosobola kwebaza irregularity. Tosobola. Sit down and understand how local government moves. Tumaze fene emyaka 3 ne Reverend mu local government. Ekyokuba ntabadde MP, I don't care. Tumaze 3 years fene mu local government. At least we have degree to graduate nze. Tulina okumanya kiki tulina okukola okumalawo ebintu byonna. Gino mirimu gya Reverend Bakaluba Mukasa. Tewali kirala okumanya amagombolola ge 16 agali kuno nama Champis na Chifu Makasawo Chimenyedde na Muganga Ntunda na Gojje na Mataba na Kisunga Ntenje Rukisoga Katosi Mpata Mpunge Kome okumanya sente zaabwe zazeyo. It is your responsibility, Mr. Bakaluba Mukasa. It's not about fighting you, but it's all about informing you to do your roles. Your role is not only about roads, amazi. You've done wonders mu field day. Administratively, you're lacking that command. You're lacking that say. You're lacking what to do in fact. In fact, you're lost in your own movie, in the movie of administrative matters of Mukono. Okay.